nze Zeverio Kyeyune mande Zeverio Kyeyune mande oyinza okuteekako Zeverio Kyeyune nkangula sebusenso omutwalo bagukuwadde naye n'okulonda kuno nga banne bagenda kwekuuka bakubira ke batukolako nga nnyingi nnyo naawe somaliriza mizeeyi kata temulwaniseeko biki bano abavubuka be bamuliko be bamulwanisa gino emyaka egyaffe bo baagala kunyaga kuti era bo bagamba senga kitta ne kigira buli kye tulina baba bakitwala bo bagamba baba bakitwala baba batwambula kakati ate ffe tuyinza tutya okulwanyisa oyo mukama waffe naawe nali supplier kubanga nzera omunnyo sabbuuni sigala biki era olumu mwalingana bano bakabande olumu nzera ku side yeno ku lugogo n'ekiwoko mbakikomeko neyafa bakagwa twalina kamanda gundi lutagonya abamu bagenda batufaako naye nze olumu bankwatira awo lutagonya omumanyi kati nno nze ne lutagonya ffe twaggulawo ditakiina kaseeta nze Lubaale Lutagonya Ainoka kati nno munnange bwe tutwalaganya bwe tulumu ne bankwatira awo bano abayusi kwaliko Kibedi ku bayusi kwaliko Kibedi kwaliko Mulimira kwaliko Lawule oyungologombolola chifu yakola ki yayimbula abajja bombo n'aleeta ditaki bali bagikozaawo mu kibisi kati nze yali ataddeko ne ssente lwomukwata oyo mutabani wankangu olutalo lujja kuba luwedde nga ntaddeko n'ensimbi naye okukakkana ng'ate tumukimye era kati olina omwana gwe twalwananga naye awo bali bamuyita Ssettimba yali yafuna emmundu okuva mu bakojja abo ekikoma wano Bayakobo emmundu yatuyamba nnyo twakola omulimu gw'amaanyi naye abazze okulaba kitaawe yali wankima yali awo kitaawe ye musajja ali awo yasimanga binnyala twini agenda okujjawo ne bamukwata oyo Ssettimba ne bamutwala mu kibisi ate nga bakutuusa mu kibisi wali kudita kino ddamu oyo ne bamumalawo naye nze nalwana n'abasajja era nange baba kunyweza kubanga olwedde nze nali wateninga bataddeko ne ssente Lutagonya wafiira ku basi mwali ffe twateeka wano mu kibisi wano basi tumala ogiswama tumala ogikuba bwe tuti tugenda okukola tulabe nga tukola omunyago waliwo okukyajinga waliwo omusirikale yali atudde emabega muto gw'emabega yamukuba essasi wano netumusitula tumutwala bamuttira awo kibisi awo basi wetwagigirira awo wetwagikubira awo yali atukamandi agenda okujjayo bwenya okuyingira mu basi bw'ato omusajja yali atudde emabega mu muddu namuba essasi wano tumusitula dduka naye naye basi yo kyetwagikola netugimalawo bumazi kati naye ensonga eyo kati nga kyenkunyonnyola sibo mukama wange ekifo nkirina nga nze ebiseera ebyo emabega twayogerako ne kano kaliwa era tugenda kutuukayo nali mugambye n'omugamba mu tawuni ennyini ow'obulenzi ninawo ekifo naye nga kiba kyetaagamu kuzimbwamu kale nga ofiisi z'omukulu awo ku kataka wennyini ku kisaawe enkuba eyino eyagala tukwata naye ebinnya by'emmwanyi wamaze obisira ebinnya byo byaggwa lwanya baleeta gavumenti eno mubeera nga gavumenti erina kyebaddiza bwe kiti eky'obugagga kino kibawa ssuubi ki kino kiba kituwa essuubi nga kitwongeramu amaanyi naddala kati ffe mu by'obulimi byaffe mukama waffe awo abaatutaddemu amaanyi naffe tufuna essanyu lingi okuba nga tuddizibwa nga ffe era abaalwana era nga tusaba atwongere n'ebirala so siga nti kukoma ku mmwanyi zino kubanga tukyayagala ebirala bingi tukyayagala obuyambi bungi okusapooti yo tukyayagala y'amaanyi wano era
kati nze tubadde nga twogerako nnyo ne Kano Kalyowa. Kano Kalyowa oba yali mukusooka yali agabiddwa disitulikiti yene y'Eruweero. Naye kati simanya engeri byatambula. Kati Kano Kalyowa yali ategese nga muzeeyi oyo kubanga kati muno oyo Kano Kalyowa tuzze twogera naye kati muno tubaddemu abantu ng'aba. Muzeeyi beera alina okulambula atuukire eddera awaka. Naye kati awo ebyokulonda ebyatuukira Kano n'agamba katukyali mu byakulonda katumale ebyokulonda ate ebyokulonda bwe biggwa paka bino byakulayira. Kati juzi era nazzeemu n'enjogera naye n'agamba bo bakyagenda mu maaso n'enteekateeka nga nali njagala muzeeyi atuuke wano alabe ne ku mulwanyi we eyamulwanirira era nali njagala abe ng'atuuka wano tulina obuzibu bwa mirundi ng'ebiri oba esatu. Twagala essomero, twagala eddwaliro ate nga nze ekifo nkirina wano ntudde ku bugazi bwa yiikaaga nali mu nkaaga naye 15 nenziddiza Land Road yiika 15 naye mbanga kati ntudde mu bugazi bwa yiika 5 naye nga ku yiika 5 okwo mbadde njagala at least tuleko yiika nga 15 tufuneko amasomero, tufuneko eddwaliro, tufuneko ekisaawe wano ndi wanene kuba kati nze nvira community obiwe community government ebikoze mbiwe government anti yeyina obusobozi kati ngaffe mune tetulina busobozi obwo kati government webesobodde tuteerako amasomero ne tuteerako amalwaliro kiba kituyamba kiba kitukolera kubanga wano ebyalo nga 6 oba nga 7 nga 8 tetulina ddwaliro tetulina masomero emitala eyo nagyolaba ebyalo bigasse eno ku Ggangu eyo Ŋŋanjo tulina Kibikke tulina Erigangu tulina eno Kiryambidde naye nga tetulina sub-county yammwe katika Kikoma mulinamu amasomero ga secondary ngamu gayinza okubaamu nga aga gavumenti nze ndaba liriwo tageti walirimu tageti yeriwo ate abantu bonna batambula kuva eno mpaka ku tageti balirina abaana yanti lirina abaana anti kati liringa eririwo kati kyenkunnyonnyodde tekati senga naffe tufuna omukisa ogwo kubanga babakama baffe be balina obusobozi ffe bifo tubirina emabega kaawo baali bazzeeko ko ne bannambula nako ne bagamba naye twagala kusooka kukola makubo kulongoosa makubo motoka zajja olwo nga nkyalina eri waggulu kuba bwe tuba tutambudde nazimba eri waggulu ku main nakava mu nsiko nvuddeyo nava 86 ze nafuna kozi nga sikyasobola ebyakulwala nakuba okugulu wavaamu officiale oba waddaga ntuuse kaneddire yeewaka nvaamu mukama wange oyo kale twaweebwayo kati ngaffe abaali balwanye tuweebwayo kuba bampayoko ku mabaati ga USA America agazaali nga bampayo no kasenge katonotono ekitegedde kakati nzi netandika okukola ki okupakasa okwekolera emirimu gyabwe naye 86 kubanga okulabika eri abantu nga bwe nkubye nti nali nnoonyezebwa nga ndi wanti kisobola kulabikako eri abantu olutalo lwambala tumaze okuwamba ati kati ng'okuwamba kuwedde olundabikako eri abantu 86 87 nenzimba eri ku 9 amaka gange agasooka olwo mpasa omukazi tandika n'okuzaala abantu 87 watonazaala nali ndina mu ssomero nali yanga nze naba bampita kadoogo nali muto 82 we nayingira kati ate muzeeyi wa taata bamutakina mwesa era bamutireyo waggulu basirikale banabobote kubanga bemugamba Gombola chief yajjanga ayisa muno yagenda nga n'akima amagye ebbombo yegamalawo abantu kyalo kyonna kati gongo omulwanyi ebyetaago byolaba ebiyinza okuyamba community obitubuulidde mwetaaga amasomero mwetaaga eddwaliro ekisaawe ky'omupiira kwekiri nsobola okibawa ate kusinziira kuyiika ezo ku kifo ekyo kyennina kusobola okuzimbwako n'amasinzizo kusobola ozimbwako ekereziya kiba kisoboka era kiba kisoboka kuba nze musajja mukatuliki kusobola ozimbwako mulinamu ekereziya eryemu eryeri Kiryambidde eri
wano obuka ebyalo nga 2-3 yeri ekereziya gye tugenda ne tusabira bemba sisabidde nti yakusabirawo obulemi kuseka nuswa nga sikulaba nze mbaayo nnyo wetutudde wensinziira manya nze retired Lieutenant Senoga Frederick ekifo kino wetuli President we yayimirira n'atuwa emmwanyi ze tugabye era wetusinzidde okulambula emmwanyi zonna eziri mu Greater Luweero. Ekitundu kino wetutudde oba ekifo kino mwetutudde kyange kya bwannannyini ng'omujaasi eyawummula. Naffe tuyina bye tukola ng'abantu so si nti gavumenti yeetuwa ebyokukola oba yeetuwa bye tukola. N'olwekyo nkubiriza bonna abakisirikale abaawummula, abantu bonna abaagala okukola mweweeyo mukole tutuuke ku level eno. Twagala nnyo nga ffenna tutambulira wamu. Bino bye byokulabirako emirembe gye twalwanirira, gye twaleeta. Omusirikale sikyabuuzibwa nakola ki, nakola bukozi na mikono gyange. N'olwekyo okubeera wano tukubiriza buli muntu yenna gwe tuwadde emmwanyi yenna munyiikire okukola ffenna tuveeyo tutambulire wamu. Nsinzidde wano kino ekizimbe kyange naye nga nkyetaaga obuyambi okweyongerako wano. Sirina yali annyambye okutuuka wano wendi, naye ndowooza okukikufuulamu eddwaliro ery'omulembe. Nali nzimbye woteeri naye kati njagala kulifuula eddwaliro ery'omulembe. Nga mu kitundu ekyaleeta emirembe egya Uganda yonna, tuteekewo eddwaliro ery'omulembe nga gavumenti enkwasizaako. Tulabe nti n'ebitundu mwe twalwanira bigenda bivaayo. Bwe tutunuulira Greater Luweero yonna gye tulambudde temuliimu ddwaliro lya mulembe. Naye bwe tunaaba tulitaddewo wano nga gavumenti enkwasirizzaako, lijja kubeera nti liyamba abantu ab'ekitundu kino kyonna bonna gye twalwanira. N'olwekyo nkubiriza buli munnayuganda yenna muveemu ebyobufuzi. Muleme kugamba nti NRM yeetuwa ssente oba Museveni yatuwa ssente, naye naffe tuteekamu obwongo lwa mirembe gye tulina, tuteekamu obwongo okukola tufuuke ekyokulabirako. Olwaleero tukomekkereza okutambula okulambula bonna abantu abaafuna emmwanyi. Abamu tetubatuuseeko, naye be tutuuseeko batulaze nti bakyayaayaana era emmwanyi bakyazeetaaga. N'olwekyo tusaba Ministry ya Agriculture eveeyo etuyambe buli muntu yenna afune emmwanyi. Tuyina abalunzi b'enkoko, tuyina abalunzi b'embizzi, tuyina abalunzi b'embuzi. Bonna tubayina era twabawandiika, naye tusaba bajje babayambe. Waliyo n'ab'ebyennyanja abatono, nabyo twagala twenyigire mu buli kintu kyonna ekireeta ki, ekireeta ssente. Abantu bonna balabire nga bweri nti eno irrigation ya NRM oba irrigation ya gavumenti eriko. Byonna nga bwe tuzze tubikola bikomewo bitandikire wano, deni bibune eggwanga lyonna. Tunaasanyuka guno omulanga tugutwala eri President wa Uganda, tumwebaza okutufaako naffe n'atuwa emmwanyi. Ekitabaddeewo luli. N'olwekyo nga bwe yatugamba nti tubulwa bannampala abagoberera byatuwadde oba abagoberera gavumenti byewadde abantu. Tukomyewo mu Luweero we tuba tutandikira. Twetaaga obuyambi okugeza ng'entambula, tubonaabona okulambula Greater Luweero, tubonaabona mu ntambula mbyokulya, kuyimirizaawo ofiisi ezo. Tuyina okuba nga tuyina obusobozi. N'olwekyo tusaba President addemu atutunulemu, atwongere emmwanyi, atwongere enkoko, atuwe embuzi awamu n'embizzi. Tunaasanyuka nga omulanga gwaffe oguguddiddwamu. Olina kyombuuza ekirala? So genda be ekiddako.